Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale omutabizinira omukyala ali ku layini wano. Mukwano gyebaleko. Kale sebo naye gyebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Nze bampita Kadima ku BFM ekinta buli ky'omuziki ekisinga wabadde oyagala nkukubireko. Sebo mami Kadima. Njogera nani? Oyogera ne Nayiga. Nayiga wengabi maama wanga nti nze abengabi be banzaala. Bulungi ekyo. Oli otya? Zendi. Naha kishinnyonnyolamu. Mami Kadima obuzibu bwa nnina. Mami wange yanfuna nga nkyali mutototo. Ng'okyali mutototo? Iye sebo nga n'emyaka nga 21. 21? Yayi kituufu. Olina emeka kati? Kati ndi myaka 3. Oli myaka 3? Iye sebo. Myaka 9 nga mulina omwami. Tulina omwami muzaalidde abaana 4. Abaana bano ogukoze? Naye munnaye obuzibu obuliwo. Mwami tatulabirira tuyita mu nnaku nyingi tatulabirira n'okutuweeza emmere tumala tatuwana za mmere akola gwakwenywerera mwenge gwakomawo na ttamiiro. Naye mbadde nsaba oyogereko naye mu nsonga zino atubuulire waba ali ready okukyusaamu oba obutakyusaamu nze nzira ewaffe azize ewaffe kubanga tebangobaayo lwaki mbonaabona n'ensi eno. Ongambye omulinamu abaana 4? Mulinamu abaana 4. Baawo bamuyitaani Nayiga? Bamuyita Fred. Ye Fred? Yes sebo. Ez'emmere tabawa? Tatuwa. Mbeera mu byakweyiya abaana ne bankabirira nga obimanyi. Kati okola gwe oba tokola? Era nkola byakwoleza ku bantu ngoye n'onoonyako wano gundi ayinayo n'omwolezaayo otyo sobole ofunira abaana ekyokulya. Ate ye omwami akola ki? Emirimu gye kale giri awo gy'alejjalejja talina mulimu mutuufu nti oluusi waafuna ogw'okuzimba ng'azimba oluusi waafuna ogwa booda kale ye gwafunye gwakola. Gwafunye gwakola. Kati obuzibu buvaawa? Buzibu kiki oba naawe olina empisa ezitali nnungi? Nedda. N'ekirala ayinza okuba nga akasente naye munnaye nga bw'oŋŋambye nti emirimu akola gy'alejjalejja nga akasente takafuna. Nedda abasajja butaba na buvunaanyizibwa oba awulira aba yakwetamwa ng'ali awo takyayagala nakufaako oba kubisa mpisa kati nze simanyi mbadde nsaba oyogereko naye ku nsonga ezo zanywa zijjawa. Anywa mbadde nsaba omukubireko tuwulire ensonga ze kubanga nze okuba kunziza waffe atirisinzire ewaffe nze mu mbeera ey'okumbeyabenya. Odde ewammwe? Iye. Embeera ogikooye? Mbeera ngikooye. Anti gwe ki ekisinza omukutamako? Ekisinza omukutamako akomawo n'essamiiro lye n'adda mu kutukuba. Era omanyi omuntu atamidde w'abeera n'akomayo waka n'adda mu kubakuba ebitaliimu ebityo. Kale oŋŋambye Fred? Ye Fred. Kamukubireko njogereko naye. Kale weebale nnyo mukwano. Kale. Hello. Freddy. Hello. Mwami Freddy. Sebo. Gyebaleko sebo. Kale sebo gyebali sebo. Obulamu bulungi muzeeyi? Obulamu si bubi ani ono ye ani ono? Bampita Kadima sebo? Kadima. Ndi ku beat wano ku radio. Obulamu bulungi? Obulamu si bubi ogambo lya sebo. Oliko oliwa? Mbadde ndiko ku mulimo wano mulimo gwange ndi mukola akolako. Okwasaganya. Kakati nga bwe mbimanyi. Mukyala Nayiga omumanyi? Nayiga? Nayiga mukyala watu gaye mukyala wo. Nayiga abadde ki mumanyi naye tombulira ekyo ekisiraani tombulira. Wangi? Tombulira nkimanyi ekyo ekisiraani nkimanyi. Gwe ekyo ekisiraani si mukazi wo? Wadde mukazi wange naye ekisiraani gyendi kisiraani. Kakati? Kisiraani saagala kumanya. Kakati nsaba twogeremuko mukama wange tukkakane. Njogeddemu ne mukyala wo. Empisa njagala twogere ku mbeera gy'omuyisaamu kuba ŋŋambye omuyinamu abaana 4. Kiwadde muyinamu kituufu mba muyinamu. Naye tekijjaawo singa omanyi ekyedaani ekyo bekintu sambulya nakumbuulira. Taata kanti bwe nkusabye osooka okkakkana ompulirize. Ngezaako kudda naye buli oyogera erinnya Nayiga mpulira nga ekyekidaani sagala nakutawulira linnya lyakyo mulamu. Naye kakati gwe mukazi gw'olinamu abaana ate lwaki omuyisa mu mpisa bw'etyo mbw'otamiira n'okomawo n'omukuba? Muyinamu abaana naye kisiraani gyendi saagala nakumanya era Mukama nyambe.
nine sala yange emu yokka nesala yange emu yokka yakulaba ng'ekyekisaani kifa ne kivaawo. Mukulu ssebo tukendeze ku lulimi ng'afaafu maama w'abaana bo gweyagala afe. Era yesala yange ngisabye abantu basaba essala ne ziyitamu naye nze nkakaza nange eyange ejjawulire gyayitamu. Sala ki? Njagala kiveewo. Kala abantu abafiirwa abakazi abategeera abatukula abanyirira boliwako n'amazzi n'oganywa naye bw'olaba kino ekisiraani kyange kusala zensabe nga tekivaawo. Mukulu kakati nkusaba ekintu kimu okusinziira ku byennyinnyonnyola nsaba okwata akasente omukyala ava akuviira agende. Kirina gye mutwala sisobola mugaa nti genda n'ennyumba nagizimba yiye siyagala gikwatako. Ye abeerewo yebeebera ndoza nga saddaaka erija abeerewo mpaka lwali fana ekivaawo ne kinviira. Kakati gwe bw'onaamusooka okufa gw'osabira okufa. Ekyo kizakuba kize Katonda ajja kuba kireesi naye nzikiriza ku ssaala ze nsaba kijja kunsooka okufa. Bambi nsaba tukkakkane. Kaduwulira nze simanyi oba gwe ssebo oba oli wa poliisi oba oli kiki. Gambye nkubye okuva ku leediyo. Era bwe mutyo bwe mubuzaabuza kati ne bw'oba oli wa poliisi gwemanya essaala yange eri emu kigenda kere nga kifutse saagala njagala nga kifu oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki. Naye kyekiba kyakutabya mukazi wo bwekityo okutuuka omusabira essaala y'okufa. Oyinza obutabimanya nnyo naye nze gwe kyoba omanya essaala yange eri emu Mukama Katonda wange Mukama nyamba kino ekisiraani kife kinviire mbe nga sikyagala nakiwuliza nyamba Mukama nkwe Fuledi saala kizoosaba bannange kadima bayandi akukabogoza mukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ebikyamula bingi ebikyamula bingi ebigambo bituweddeko naye ndowooza abafumbo tereze abafumbo betereze toyoganga muntu bannange ate ne sayidi y'omusajja sigiwuliriza lwakuba nti aganye okweggula okumbulya ki ekyatuukawo naye mukyala gw'olinamu abaana alina settlement gyakoze naga nti abakazi bafiirwa abasajja bafiirwa abakazi abalungi b'oyiwako n'amazzi ne baganywa naye nze owanga awe nabbijo wani kadima wangi gwanga n'Obuganda ennaku z'omwezi lumu tuli bulaga ye ono Ssemwemba ku Kyokka ye taata anno nze mwanyinaza amagezi ge mmuwa omusajja wamwe yonsonyiwe n'oyo omusajja essala gy'asabye egenda Ssemwemba ne banno bonna abakulu b'amasimu ku BTFM bannange bw'oteesaako nga tuli mu gigenze giti eno ne tugenda mu kibuuzo ne tukuba essimu ne tugenda mu kayimba akakadde n'okubanga gw'omu ne tugenda wali mu 245 n'obanga gw'omu nsaba tukyuseemu bannange tulekeko ne kubapya nabo bakubeko bambi basobole okuyita mbanja baba bakaaba aba tebayiseemu bw'oba wayiseemuko wali eri nkusaba kireke wangi amanya nsali mu ngwa ne bukasa temangalo nga ndi ku Kiwumulodi mpasisa wange oyo omwami oyo amuviire kuba atuuse n'okumwekira ye kyennyini omwami amuviire amuveeko abange Fred obusungu nga balina bungi oba omukazi yemukola ki kale adima wangi nkanyikendi akiwokowa bali bataabe butiikwa kiwoko nayo kutuko kwagaliza mukazi w'ekiso amuntu yakola ki mwesonyiwe amuviira amuveeko kabogoza wiiki eno tuli countdown ebule nakunganya zokka tuyingira wali eri mukwano ewa mitanda ebulaga otugenda okubeera mu lonchi yangu kabogoza bale mujje mu bungi tutambuza obulamu ensonga etunyumire twata omutwalo gwo guteeka ebbali wali eri enkya tulina press conference mugadeniza BTFM anku kabonga atubuulira bigenda kuba bitya press conference lwa lukungana lw'abannamawulire ng'abannyonnyola nga bwe bigenda okuba kale sijja kubanga nsuka ko ne kabogoza naye nga nkumona ennyimba mwenda ezisinga okwokya fona omusula bulungi mweraba